Mu bintu gavumenti byegenda okusakasira mu kiseera kino mwe muli okufuba okulaba ng'emirambo gy'abafiiridde mu njega eno giggyibwayo okuwa obuyambi abali mu mbeera eno eyakanaayokya n'ebikozesebwa omuli amatundubaali, bulangiti, obutimba bw'ensiri n'ebirala. Gavumenti era yeeyamye okuwa abantu mu kitundu kino obuyambi bw'emmere okumala ddala emyezi 6 nga kw'ogasse n'okulaba ng'eddwaliro ly'e Buduuda lyongeramu abasawo okusobola okujjanjaba abantu mu kitundu kino. Mu birala ebigenda okukolebwa mwe muli okwongera okwekenneenya ebitundu ebirimu obuzibu ku lusozi luno n'okubiramba nga bwolekedde obulabe nakwo tekubuusiddwa maaso. Enteekateeka za gavumenti zino zizingiramu ebyo ebigenda okukolebwa mu bwangu n'ebyo ebijja okukolebwako gye bujja. Gavumenti era yakugula ettaka mu bitundu ebirala ddala mu Bugisu ebirabika nga birungi okusobola okusenguliramu abantu. Enteekateeka eno yonna esomeddwa minisita avunaanyizibwa ku bigwa bitalaze Dr. Stephen Malinga eri Paalamenti olw'eggulo lwa leero, wabula abamu ku babaka tebabadde bamativu na kunnyonnyola kuno. Mu birala ebinaakolebwa ddala mu biseera eby'omu maaso mwe muli okusengula abantu abali eyo 1,000 buli mwaka nga bateekebwa mu bitundu ebirungi ebinaaba bizuuliddwa, ssaako okusimba emiti egiwerera ddala mu kitundu kino okusobola okuzzaawo obutonde bw'ensi obwonoonese. Gavumenti egamba nti ekiyinza okuleeta ettaka okuyigulukuka mu kitundu kino kwe kuba nga abantu bava mu bitundu ebya wansi ne boolekera waggulu ku nsozi era ettaka eggimu kyokka ate ne batalikozesa bulungi. Abantu abali mu 40,000 be boolekedde obuzibu mu kitundu kino eky'e Bugisu nga kiva ku mbeera y'ettaka eryagala okubumbulukuka. Abantu mu bitundu bino eby'e Bugisu bazze babonaabona n'eky'ettaka okubumbulukuka buli nkuba ey'amaanyi lw'etonnya ekiviiriddeko bangi okufiira obulamu bwabwe n'ebintu byabwe.